ku expo mukwano gwange nsanyusa okulaba webale kubanga gyoli otwekuumiddeko. Story eno tugikoze olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa Novemba omwaka tugutwalaganya saawa yonna tuguwunzika. Erinnya nze omwana Soda abe waali awo nina Musumba Kango Engyo Gabriel. Ngenda kusaba tuula ntende story ya leero gye tuleese ba Deputy Jesus basenguke babakkalire. Kale twesibe bbiri olunaku olwaleero ayagala okumanya n'ayagala okuyiga gwabeerawo. Tulina bannaffe bangi be tukolagana nabo ku expo wano omuli aba God Hills bajjanjabe. Namba yaabwe ku screen ebeerangawo wansi awo osobola obbakubirako omukwano gwange embeera n'etambula bulungi nnyo. Ebirwadde ebikusumbwa ebikumazeeko emirembe bibaloopere bo babikwasaganye balabe nga babifuula lufumo mu bulamu bwo. Bw'ovaawo tuli mu mikolo Alpha Media Production bono ba videos kosa n'ebifaananyi ebirungi. Kuba ennamba y'essimu eyo gy'olaba wansi awo 0770944266 olabike nga munnange omukolo gwo gubeera memorable. Tokkiriza mukolo gwo kuba omukolo teguddibwamu wattu. Mwebale kwekuumira ku lutimbe gaggadde weetuli Musumba. Wanjise. Yesu yeebazibwe. Amina. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Rock International Ministries. Believers on the Rock. Believers on the Rock Ministries. Matuga gye bali babatumira bantumira babaagala nnyo banjagala nnyo batwe ku ssente bannange batusabidde ssaala era kambagambeko bana abalaba expo musabidde expo ssaala zisusa obungi mutwe ne ku ssente enkalu esala bade manye sala yekola ssente okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu Bayibuli bweyogera esala nyingi Musumba onatera odduleeta olugero omukyala lwe yangerera ya Musumba Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abakolinso 7 nega nti mumaŋŋananga naye gwe embeera zo Musumba sikutegeera olwoyo oyo olungi kati konze Katonda wange njagala kwebaza alaba expo era nkusaba nga bulijjo newankubadde nga Mukama expert wadde ekisa yakuladda era nkusaba obeera ng'oli mupya okulaba vidiyo eno nkusaba osubscribingeko osharingeko mbadde nkusaba obubaka bwa leero at least busharingireyoko abantu nga 5 buli muntu alaba asharingireyo abantu 5 lwa nsonga nti bugenda beera bwanjawulo either abakebezi mugenda gamba nti Pastor Kanga agudde ate abantu abategeera ebuziba mugenda kugamba nti weewaawo ozina ekigambo ekiramu. Nsaba Omukama abanjagalire. Kale debate omwami ono yansokodde ebuyukwe era ntuuka n'ekiramuso eky'enjawulo okuva eri abantu bange abeesimu ab'ebuyukwe. Nantegeeza nti obadde okimanyi obulokole lirimu ku toffaali. Simanyi statement noonya engeri gye njikubawo nga teewawaaze bantu. Obuzizza eggwanga lino emabega okusiraanya abantu. Ekintu ekyo ne kingamba Musumba. Akatuuti okyakalinnya oba wazze wano eno taata. Sooka otuwe genesis y'obulokole era gwe otuuka otya ogamba nti lirimu ku toffaali lizza Uganda emabega. Kakati waliwo ebintu bye tutandise okulowooza ng'abantu ne tugamba nti obulokole ne mutuuka ne muteekawo conditions abantu nga fa bazikulyettingawo nga conditions tezikyasoboka nga tulina va buvi mu bulokole ntugenda abantu beeteerawo si Katonda oba Bayibuli bwerambika naye kakati we namala okulaba ekintu ekyekikanga ekyo natandika okunoonyereza okwagala okumanya obulokole ekyebuziba nga njagala kumanya kigambo obulokole wenjogera ebigambo bino eno kansoke malo batereezamu Kango Engyo Gabriel mugoberezi wa Yesu Kristo era nzikiriza bulungi nti omwana wa Katonda omulamu. Okyali Musumba? Of course. Genda maaso. Kakati nzikiriza ddala nti omwana wa Katonda omulamu. Naye nkontana n'obulokole oba n'eddiini y'obulokole. Obulokole nzikiriza foyo. Kale nzikiriza. Mpozi nga bagenda bagifuula eddiini. No, kakati kiriwo ekiti. Tuleke kwekweka. Wokera ku makya n'obala amaddiini mu Uganda. Kale owensi waba agabala. Agenda gamba obulokole, obukatuliki, obusiraamu, obuseventh day, obukristaayo n'ebirala byonna buli kimu agenda akibala. Nze kwendi. Mu ngeri ye. N'obulokole bubalibwanga ng'eddiini. Kakati olwaleero njagala tugendeko mu foundation ey'obulokole
obulokole kyeki mu nteeka tugende mu kkolero ly'obulokole kyeki nga we tugenda mu bulokole kyeki gwe wenna ali eyo njagala kugamba nti waliwo enteekateeka eriwo. Enteekateeka eno yatandikira ddala olunaku Adamu ne Eva lwe baakemebwa ne balya ku kibala. Enteekateeka ki? Ani yagitandika era lwaki? Enteekateeka eno etandikibwa Setaani n'atandika okupulaninga ngeri ki gy'agenda okwawukanya omwana w'omuntu ku Katonda. Nze gwendi. Bwe yatandika ekyo n'alaba nga kigaanye, ng'akoze nnyo nga kigaanye, yatuuka akaseera n'akwata n'aga nti kati nteekeddwa okukolayo ekinyiiza Katonda. Omanyi ekintu ekimu ku bikyasinze okunyiiza Katonda, tusobola okukola byonna, osobola obikola naye Katonda anyiigira omuntu akwata omusaayi gw'omuntu n'oguyiwa. Okutta. Anyiigira omuntu atta. Katonda akyawa omuntu atta. Ate tuyina ebintu bye tumanyi. Omanyi nange ntera nnyo okyogerako ekibi kyonna kiba kisigala kibi. Naye kankubuulireko, waliwo ekibi ky'osobola okukyusa n'ekibi ky'otasobola kukyusa. Nga bw'okikola kaba kaweddemu. Ng'obeera kasitoma wa Geyeena. Nga kugamba obudde bwo bonna ojja bumalanga kikulumiriza at the same time nga kikuzza n'okuzza okuddamu okukikola. Kikusikiriza. Katuleke gaa nti ebibi byenkanankana. Waliwo abantu nga bambiye alwala n'obwenzi. Tuli mu layini ya buliwo oba era n'ennamula y'omwoyo bwetyo bweri nti ebibi era tebyenkana. Anti kati njagala leero bakutegeere bulungi. Ffeffe abateekateekera omwoyo. Gamba ekyo kibunene. Kati omwoyo. Ensi y'omwoyo. Mmwe abagiteekerateekera, mmwe abalya mmere. Ensi y'omwoyo eteekateeka. Naye ffe abaleetera ensi y'omwoyo okukola ekibuliwo. Ekyobuliwo. Okugeza nti Sitaani. Okimanyi nti nakakitegeera nti Sitaani taliiwo ku nsi. Ali mwoyo. Mwoyo ki? Mu mwoyo, in spirit. Cause omwoyo tuli body, spirit and soul. Muffe kitegeeza. Kakati nze simanyi nnyo. Awo nzizizza era awo si we njogeddeko siwamanyi. Naye omwoyo waliwo emyoyo ng'oggyeko omwoyo gwa Pastor Kango, naye waliwo emyoyo egitambula mu kkubo. Mu myoyo egyo egitambula mu kkubo mugenda n'okusangira omwoyo gwa Kayayaana nga we nabagamba, ogwa Ssere nga gutambula, osanga omwoyo gw'essimu nga gutambula, osanga omwoyo gwa buli kintu nga kitambula, buli kintu kirina omwoyo. Ogenda gusanga gutambula. Kati ne Sitaani gy'ali naye ali mu mwoyo. Kati omuntu yakola Sitaani yamujja mu nsi ey'omwoyo n'amuleeta mu nsi ey'obuliwo. So Sitaani tabangako mu nsi ya buliwo, abeerawo mu nsi ya mwoyo. Gwe olunaku lw'oteesa n'okusalawo okwo, bajjukira ffe tubiri bakatonda abatono. Gwe omuntu w'okeera soda n'oteesa ku makya olwaleero noya nti nti leero nteekeddwa okukola obwenzi ku bantu babiri. Nteesa oba wabaayo kawuula nsindiikiriza. Twalaba n'okusindiikirizibwa. Mbadde baye buli muze omubi oguli emabega gubeerako ekyoyo ekigusindiikiza nti abbe n'abeerawo kawuula n'amwetemba omutwe n'agenda n'ayenda ku nakigudde. Kaakati waliwo emyoyo egyakkiriza okukozesebwa ng'abantu fe abagikozesa. Ng'abantu fe abagikozesa ate okusiriwaza abantu. Kati ng'era nsobola okukwata ku makya essaawa zino eno ne nkwata omwoyo ne gukusindikira n'obeera ng'owulira oweewuwo takyamala. Ng'olina ogatako n'ogendako ewa neighbor. Kitegeeza okwo si kuteesa kwa mwoyo nga gwo, wabula muntu munno. Naye nga yasise kino. Kati leero mbadde ndi wano, omanyi mmaze kati omwezi gumu ne wiiki bbiri nga sigendaako ku media n'emu. Kansooke nziremuko emabega. Naye yonna agenda ngenda bba confusing kanzire wano eno ku bulokole. Tuddeyo obulokole, tuzzeyo mu bisenge by'amakolero. Obulokole kye ki? Gwe bw'omanyi obutuufu tubukompeyalinge n'obuliwo kati. Nze bwe mmanyi obutuufu naye kantuule nga gwe otudde. Sibeere sikoze ensobi kuba nkopye soda. Obulokole ekisookera ddala, obulokole nze ngiyita
tuli connect to God oba mu Luganda kipa kitya nanyi natandise n'okwogera oluzungu oba mutuufu nnyo naye kino ekigambo ky'okulembeza nze tugambe ndowoozayo oba n'ekituufu bwe kirikoza kyekituufu obulokole kuddamu kukolagana na Katonda kaakati nze kye ngenza okulaba nti obulokole buno bwe tuliko tukkiriza bulungi nti omusiraamu yeena omukatuliki yogera sindika abantu ba Katonda mugeye kakati omanyi njagala leero tufumiitirize nnyo era tulowoozeemu tusukkeko mu kukyamuukirira kaakati buli omu tuwulira agenda mugeena nti ate obulokole bwe bugenda mu ggulu kati neewuunya ng'obulokole bwakajja tebusinga maama bukulu twalirowoozezza nti nno okuva nga obulokole tebunnaba kujja ku mulembe gwa Nuuwa oba gwa Eva okutuusa maama wange nga watandikira awo obulokole bwe bujjidde tulowooze nti nno abantu baalinga bagenda mu geyeena tebagenda mu ggulu mwegwe mulina emirembe abantu mwe bagendera mu ggulu nga balamu tebafudde nako naye ate ogenda sanga omuntu agambe musumba nti obulokole bwaliwo kuva dda oyo ogenda mwanukula kati oyo ayinza obeera omutuufu kati ate gogambye obulokole buzze naye omanyi nti nno obadde okimanyi nti nno obulokole bwe bujja waliwo bayibuli ezaali zisomwa naye bwe bwajja ne bayibuli evuunuddwa mu ngeri yaayo era ewandiikiddwa mu lulimi lwe twaliyisa olwangu okutegeera kati twawulire obulokole kuba ffe muno mu Africa abazungu be baabutembeeta obutuusa buno bwe baaleeta bwanjawulo ku obwo bwe bagamba obwaliwo olubereberye kakati awo nno simanyi oli mugezi nnyo oli mutuufu nnyo awo simanyi naye kyenjagala twogereko olwaleero awo enjagalira tuleete abazungu bano bajja baleeta obulokole babugunda e Uganda ewalala simanyi kaakati bajja ne baleeta obulokole babugunda e Uganda ne bateerawo conditions ez'omulokole zaateekeddwa okweyisaamu principles guidelines ez'omulokole zaateekeddwa okweyisaamu kati bwe twamala okuzifuna ne tujja nga tuzikola era tubadde tugezaako nzikka ngo sikyakwata kasawo sikyagwa kasawo zino engalo zange ebbiri zino bazikola nga nsobola okubbako ka microphone yako kamu nga simanyi mulimu gwako simanyi ne gigenda Katonda naye olwe ennono y'obulokole obwaleetebwa tokkirizibwa ebyaddala nenkyuka nendekera awo tubawe credit yawo mwebale nnyo mwebali eddala kaakati tuze nga tutambula ffenna waliwo amateeka ge batandise okudibya ng'amateeka agendagaana enkadde ne gatandikira ddala okudibya for good baani abaadibya bano abaaleeta obafa abaaleeta nga bakwetera bayibuli yonna eri fuulu bandeetera bayibuli yonna ngeri fuulu naye endagaano empya ekuba nnyo endagaano enkadde esuusuutwa nnyo kaakati ngenda okulaba ng'ebintu biri upside down byefuula bulina kubikyuka obisanga biteredde n'obisanga bikyankalanye kaakati we nalowoozezza we nagenze emabega nenzira ku nkola eya New World Order nagenza okulaba ng'enkola eyo erina omukono mu kuleeta obulokole kye tuyita New World Order kyazanya paati nnene mu kuleeta obulokole kati waliwo ekibuuzo kyange kyossa emabegaawo kiddemu woogambidde nti bigenda bikyuka abantu abalimu be bakyusa oba neyo nga yo institution y'obulokole egenda ekyuka kozi kiringa boogera ku ssomero bagamba nti abaana mulina tuuka ssaawa 2 ne batandika mpola bba abaana 2 kitundu 3 kitundu 4 kitundu kitegeeza essomero likyuse ligudde oba bano abaana be bawusobya obulokole institution yo ng'obulokole yeyagwa oba bano abalokole be bagwa ne basuula ekintu
kakati obuloko yongayo institution abazungu gye babaleetera gye batuleetera ey'obulokole erina ennono embala zaayo institution yegenda egwa oba mmwe abalokole abaliwo ennaku zino koza abalokole b'ennaku zino banjawulo kubali abatusooka oba mmwe abagenda bagwa naye olowooza abatusooka nabana abaliwo gwewalirowooza bani basinga amaanyi muki abali badde basinga amaanyi nga tunagamba nti kati tuli tuzze mu bululu muli bakeerere ate mwe ekibaleetera okubeera okuba nga musoundinga mulina platforms nyingi ezibanjula eri abantu anti kakati oluvannyuma lwa byonna bayibuli eyogera ku mayinja okubuulira enjiri ndaga nti singa omwana w'omuntu alemwa omwana w'omuntu olema obuulira enjiri Katonda akozesa amayinja y'ensonga lwaki ffe tukozesa TV oba essimu manyi gano mayinja mu bufunze buno obulokole obw'omulembe guno businga guli omulembe bw'amaanyi mmwe muli b'amaanyi okusinga ku bajjajjaffe nze bwe ndabanga sikweyagaliza kubanga sikweyagaliza lwa nsonga nga guno mwe abasinza obuvunda anti si ffenna nti tuvunze naye majority yammwe naye era ku luno ku mulembe guno eno tusinza okulaba abalokole abangi abalokose obubbi bweyongedde mu makanisa abasumba muli babbi muli baffere mugaba embuto babagabira embuto mu bakazi ku mulembe gwammwe naye oli musajja wa Katonda yabeeranga composed kakati awo njagala tuddire ku nkola ya New World Order oba enkola eya 5G network oba enkola eya Illuminati 5G network Illuminati byonna bitambulira wamu bukosi eno network tuli ku mutima ani akusesa tulina kye tutamanyi mulina kye mutamanyi tubuuse olaba n'enkola eya 5G bayina yo bagikola nga bagiprogramminga kati buli lunaku bagenda bagyongeza era tujja kugenda mpaka tugenda tuliisa nga tukyaliwo nga buli kaseera mulangirira enkomerero zigizo ate kankubuulireko tokera ku makya n'oloota nti enkomerero egenda kujja myaka 10 oba myaka 10 tokirootako tukiveeko ekyo tukole birala kiveeko kyerabire okakasa musumba kati naye bakuba obuzibu bwe buli ate yinza okujja kati ekyo kyekitumazeemu amaanyi oba kyekitutiisa bazinga ngamba nti buli omu lwafudde that is your enkomerero ate no kankubuulire leero programu eno tugenda gikola tutya abantu bagitegeere bulungi tebakulangirira babayita bakalti nze mwendi kati oli wagwa wagudde omanyi lwaki nagudde sigenda kukkiriza muntu kunsiriwaza nti omuzungu asinga okukola nuclear ateekateeka entalo kale nji lwaki tugenda wala nnyo mukama ansaba onsaasire kubanga nkomye ku ggwanga Isirayiri ng'ate ensi nsuubize ensi ya bwakatonda omwana yaŋŋamba gye muyita eya Katonda entalo bwe zitandika ejjayo nuclear n'ekuba kati mwate entalo bwe zijja mwe ne muyita Katonda wa Isirayiri njagala awo ansonyiwa ansaasidde manyi alina ekisa kingi okoze fujjo ng'ogenderedde tujogana okujonga olwokuba alina ekisa kingi kakati Isirayiri y'ensi ezimu kuzizinga tekinologi y'ensi esinga obusungu n'okwanukula teri nsi esinga Isirayiri kwanukula tebateesa kizuka ku kizuka batta kyere teri nti Katonda akusaasire kati mwene enkola eya 5G jjukira missoni yaayo kukendeeza ku muwendo bali badde baagala ensi esigalimu abantu 5,000,000 buli nsi 5,000,000 amuteringi kati bo bafuniremu baagala ensi esigalimu bagagga babede kyekiva olaba enkola eno ey'okukola roboti bazikoze ezimanyi okuzimba bazikoze ezimanyi kati zigaba n'ebyalo zeegatta badde manyi ziringa Ssaabasajja Kabaka ntidde yagabanga ebyo kaakati batandise n'oziwasa mu nsonga eyo lwakuba nti ki kubanga baagala kendeeza ku muwendo gwa muntu n'okiwasa n'okiteekawo tekigenda kuzaala kigenda kukola ki kugamba bo kye baagala kwe kukendeeza ku muwendo gw'omuntu bakoze amadagala nze kyensinga okubatyako abasajja bano Indofeed ate emmese wange tezikyaliyo wamuwazisa budagala buno bwa mugongo
oyinza otya okuŋŋamba nti ak'omugongo ako kasigala osigala olyoke kati nalabye jjo ku mawulire oba yabadde ki mabegakaawo nga bagamba nti empeke zino eza lusaazi ezirinyeenya ezo ezinyeenya capisols ezinyeenya ezo nti tetuddamu zikozesa nnyo tuzikozesenga mpolampola kubanga buli wezikozesa ennyo zinafuya amagumba n'obutofaali bw'omubiri kakati muntu gwe kanterere andaba era ampuliriza okujjako ng'olina akakyamu ku mutwe wano ogenda kukeera okumakya oŋŋambe nti abo medicine nange nno nakakitegeera ogenda kukeera kumakya oŋŋambe nti abo medicine sitaani afaayo eyo naawe tugenda kuddayo totta topiki yaffe ffe tukomawo wano eno obulokole obutuufu bwandibadde butya bwokkirizamu bw'oli nze kakati nze kiriwo ekiti obulokole obutuufu bwenzikirizamu esawa zinene ekindeetera oga nti abalowooza nti nno nze ndi mutuukirivu mubatuukirivu navuddeyo yes navuddeyo noddawa nazze ku bakozi abakolerera obutuukirivu kubanga abatuukirivu tubalabyeko nga bapika embuto tubalabyeko nga bawasa abakazi abalala tubalabyeko nga bambadde empeta tubalabye nga bambadde obukomo bayinza okuba ekigambo bakikozesa bubi Muzumba omanyi tugenze ku lugero lw'Abaganda nti omulya mmamba ab'omu n'avumaganya naye baba mbadde mbasaba mukebere ku ngalo za Pastor Serwadda bwe mutalabako mpeta ezisukka mu 3 okakaza ng'empeta emu ya bufumbo eri mu gold form empeta endala ya kopa okakaza empeta ya kopa eba ya kiwanuka omusambo gwe bayita kiwanuka eyo no yonna njagala leero gendayo okakaza ngenda leero kubasomesa ku misambo 3 Kiganda ina 3 on a serious note era azambala n'agenda nazo era Fanero Grace Rubega bigambo byo si byange bayina embundu nabo mbatye soko mbuli ababundu bokka abasajja batambulya kadenge naye sizaabwe tebalina buyinza bwa kale balina empeta earrings era nga n'endiga ziziraba bujinga ayina obukomo buneeno obw'emisambwa abutadde ku mikono banyabo ne baseba olwaleero njagala tugende mpola mpola njagala kukulaga nti obulokole bw'okkiriza si bwe bulokole be tuyita bakitaffe mu Katonda bali byabwe ate nga bebalina ebibiina ebinene era bye tubirivingiramu be bakola ebyamagero kati waliwo omuntu omu nsonyiwa ngenda yitamuko wenti side naye nga onansonyiwa kubanga omufollowinga nnyo yagenda n'agenda ebweru kati yagenda ebweru n'abaako n'ebintu ebyakola n'ennimiro egyalima bwe yamala ogirima sente ziyagenda ebweru okumusasula buli mwezi gwe bamusasulanga yamalanga kunkubira nenzibanja spiritually nemusabira mugamu kama nkwegayidde nsaba bamusasula era bwe yamalanga emyezi 2 yakitestinga n'okitestinga n'amala ku myezi 2-3 ate banamusasula n'agaana okunkubira era n'alabanga tebamusasula bamukusasulanga amaze kunkubira nemmanja nensaba ne bamusasula kati yatuuka okomawo nali manyi nti akoma mu mwezi weguti nti yaŋŋamba nti nno leero nkomyewo we yatuuka yagala okunkuba surprise atuuka eri asooka atunde emmere ye gyalimisa yagirimisanga ya myaka egyo 2 kati wajagala agitunde ajja nsurprisinge wagenda okubeerawo tugenda otutuuka akaseera nga omukazi ayita ennaku meka nga nkubira ngamba munnange nti ye wayise ennaku 3-4 nga navaayo tulese emmotoka eremedde mu nnimiro nsaba onsabire emmotoka eveemu badde njala kuwa surprise n'ebiganye nze mukama musaba emmotoka eyo etambule baayi netambula nevaayo banze kwenti wenkola sitera kusabira abantu nze essaawa mwezi Katonda nobanga yegayirira obwegayirize nga temuyina ate ng'oli mwana kakati ne wayita enkeera waawo naddemu nankubira naye munaye musumbere emmotoka egaanyi ne ngamba egaanyi etya
sinkeera waawo era wamala yitawo nnaku 4 nezamu nyisabira negenda n'eyokusatu era wayita ennaku era amala kunkubira nemukubira kuba waliwo abamu wankubira nga ndi bize oba gwamuloga ngomala musumulu gwamanyi zifaayo kinze ekikolo kya byenansi kyenyina okimanyi njagala gamba bannayuganda nti mwebereremu byemusaba birala byemumanyi birala amazima gagano ngaleeta tandise leero ate ogenda kunnyumirako wazaawo buli wiiki tubawe subject emmotoka egaanira mu nnimiro kati weegaanira mu nnimiro ogwokuna nankubira mugamba vaawo kubanga nalabira ddala ng'agenda kufa omulundi omulala nalaba nga omulundi ogwokusatu nalaba nga mu nnimiro gy'alimamu nga mulimu omuti gw'omuwafu ne mubuuza ne mugamba nti mu nnimiro oyo mulimu omuti gw'omuwafu naŋŋamba kituufu omwoyo naŋŋamba bino si bigambo byange nti gamba omuntu oyo anoge ku muwafu ogwo akumawo omuliro awusulemu akabaani akali ku muwafu obusamize embula bujjo nange nenga buno si bwogera okakasuza nti yagamba yali mwoyo wa Katonda nga simanyi muganda wange kati awo nno bambi pastor Kamwe gwe mugoberera alabika embega kikayo ekintu kyagga kuba wookyogeddeko n'abo abakulaba bakyogedde direct neŋŋamba kati banyiize munyiige omwoyo nagamba bakuma akabaani munyiige naye njagala bbawa amazima agasembayo bwemubeera nga mwagala kusigala nga mugoberera bano abasajja abatta abantu kyere abatusindiseemu amadagala ag'obulabe abatukoledde pampa ne paadi ez'obulabe tetugoberera bo tugoberera Yesu gundi Katonda njagala tukijjeyo sayidi eno tudde mu byaddala ebiriwo kyokera okwebuzabuza abantu bamanyi okwiga nti tugoberera Katonda nodde eyo notalika kukuta mu bulogologo nze mbalaba wali mu kyaki obeera oli awo n'omulaba ng'alina irizi 3 n'omuyita mu ofiisi lwaki oyambala irizi ezo naye nga musayi mulungi nga netenda abuuse ate nabo era sitanji ekivula babanja nnyo lwa nsonga bwe bafuna bagirawo ne bawa obujulizi bokerera kati wakabaani yakakuma nakyo mugamba nakati era tewamugamba ku lwokuna we nakola ki we namusabira olunaku olwokuna bwe yankubira nemugamba vaawo weyavaawo emmotoka yatomera omuntu nemuttirawo mu kifo kyabaddemu ate nno muno ina era nakafunyiira ku bikajjo ekirala naye kyabadde ku bikajjo naye yate yabadde siwakozesa teyabadde na muti ogwo niye yabadde ayina era kyalina okukozesa ngera Katonda akindaga nga akiina ati goyawula otya nti oyo abigamba Katonda gundi nze soogerangako na muzimu wali musamize dda weerabidde bakagwawo mwali kati nali musamize naye Mukama okimanyi yaŋŋambye nti yaŋŋamba buli kintu yampisaamu okunjigiriza oba okunteekateeka okimanyi nti nno nze buli kye nayitamu n'okusuna ensawo n'okusala ensawo yali Mukama anteekateeka kwega Katonda akutendeka obusunyu Katonda yanteekateeka okubeera omuntu atuukiridde okuweereza mu maaso ge kakati oli wamma atulaba webali naye komenti kyoziraba nze sifaayo nze sifaayo omanyi kati siyalina nabudde bungi nnyo nti njaziraba zonna kati nabona komenti nga muntu bagunga wagudde okyali muluko naleka nagudde on a serious note tudde mu mazima okyali mulokole nzikiriza Yesu Kristo tiye mwana wa Katonda omulamu bw'omala okukkiriza n'ofuuka ki omulokole of course naye ate byuyu ndabikanga njagala kubeera mugoberezi abaana yenfuuka ki nonderaawo ngenda kuwa obusamize nze bw'oŋŋamba nonde kubanga bye twogerako obusamize kitegeeza ki
no ekigambo obusamize kyo nga kyo kirungi kale naye ekyakiyo bano bakitegeera bubi ekyakiyetegeeza si ssabo mu Luganda ekkanisa kyakisabiro essabo sabiro okay olulimi luno lukonfyuzingamu kati jjukira nze nsumba ekkanisa nsumba essabo kati bakasazeemu naye nga no omanyi n'olulimi luleetera nnyo abantu okuvaako ebyaddala mu Luganda olwaffe naddala nze ali proud of my lulimi ekkanisa liba ssabo. Obadde okimanyi nti abantu abalina okugoberera Katonda tebalina kubeera nga ffe tulowooza nti tulina kukeera ku makya ku kyaki kubanga ebikolwa by'abatume ebikolwa by'abatume 17 nkansome yange zaagala olimbe bantu 17 soma 23-24 Pawulo n'ayimirira wakati wa Areyopago n'agamba abasajja abaseni mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubaali. Osoma mmeka? 23 Ebikolwa by'Abatume 17 23 kubanga ndi mukinzi ebikolwa kagatambula empola nga naye kuwuli kubanga bwe mbadde mpita ne ntunuulira bye musinza era n'ensanga ekyoto ekiwandikiddwako nti kya Mukama Katonda atategeerwa kale kye musinza nga temukitegeera nze kye mbabuulira. Kansooke nnyonnyolemu katono nnyawo okimanyi nti nabano abantu abatugoberera basinza naye nga kibasinza tebakitegeera ng'ani akitegeera. Kati genda ku luno lwa 14 Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono tabeera mu makanisa gano ge tuzimba twagala ennyo just okubeera nga tugenda mu makanisa tukuŋŋaana bukuŋŋaanyi si kugendawo kusisinkana Katonda. Tugendayo just kutabaganako ng'abooluganda balina enzikiriza emu sinkana era kyekivula njagala nnyo looko kubanga looko tetulina bafuna ssente ziri awo naye we tufuna ssente bannaye tugenda kudigida tuli embizi bayibuli gyegaana embuzi egiganira kikyo ng'otabuka anti gwayogera Kalebu Yesu yebazibwe mumbizi mfuze wa Kalebu Kalebule embuzi anti Musumba kankutereeze nze ndikubye byenkuze bansigamu ogambye Katonda tali mwaga makanisa ge bazimbye emikono okusinzira kyenkuze bansigamu ekkanisa yenze eri kuŋŋaaniro kitegeeza nze saazimbibwa mukono Katonda ali munze nze ekkanisa kyekyo kye batunyonyola. Akati waliwo omuntu yali ayogeddeko noga nti ngenda mu kanisa ya Bugingo n'ogenda n'osanga Bugingo mu woteeri oba ogenda ku Kanani wali mu Kisoto. Kati lwaki nkozeseza ekkanisa si lwakuba nti mbadde sikimanyi nti ndi kkanisa yeggwe oba yenze so seegezebwaze nedda naye kyekigambo ekitegeerekeka era kyemutegeera nti ekkanisa that is a building eyo Katonda kati kino ekizimbe yagamba ajja kimenya ekyazimbibwa n'emikono gyammwe eba n'emikono gyaffe ajja kimenya katulina kukola ki naye kaakano essaawa zino eno ekkanisa esinza Katonda gwetamanyi etya we nazze emabega najjukidde omusumba omu nga ntumya mu kibuga wano Kampala ategeka News Crusade bw'amaanyi ategeka nga ntumya nansinkana akole nange eddiiro omusumba w'amaanyi atumya kasajje be n'agamba ebigambo by'oyogera bigambo by'amagezi era Mukama akuwadde ekisa ekyokubuulira naye togenda kuganyulwa mu njiri gy'obuulira. Musumba yagamba alina ekigo ekinene nakati ategeka Crusade ennene togenda funamu n'otamubuuza naye njagala ojje tugende nkutwale otendekebwe ate oveeyo ng'olina ne ku ssente
Konza aha mbulira tugenda wa nagamba do you have a passport konze sirina nagamba I can get you passport here natandika okunyega esimu nga asooka olinde kutulaga wa nga yagala kumbukingira munaku zino bagisayiningira kuno ku simu passport bwagikolera wano ku simu kyangu nnyo mutwala 2 Dani anyenyeza ogutwe kitegeeza kituufu. Kakati munnange nga nkola ki nga nkwata bigambo bya musajja byannyonnyola njagala atulaba ogenderere bulungi nga ngamba nti ayagala ntwale South Africa ayagala ntwale wenve South Africa simanya njagende Nigeria ne Ghana zensi zaabwe ezo zebagendamu zebateesa okubeera abasinkaniramu okubeera nga ensi ezo lwaki bazisinkaniramu zirimu ennyanja n'amayinja ag'omuwendo ate n'ekirala bifo bebasalawo okusiriwalizaamu abaana b'abantu gwe wena tulaba ku Expo TV nsaba oyoze ku mmunye ey'omubiri otandika okulengerako ewala togenda nnyo mu mwoyo nga bulijjo toba nnyo ndiga jasi leero bamugezigezimu toba ndiga bazenkayana ne abedi siri mbuzi siri ndiga ndi muntu katonda ebisolo ebyo tofuuka ndiga tofuuka mbuzi endiga nti egobera this time around obudde buno nsaba ofuuke omuntu alowooza nga naye togenda nnyo wala kola bwoti katonda yatuwa omwoyo omutukuvu mukozese kakati bwe yaŋŋamba tugende kusomesa konze basomesaayo ki nagaa kangu konze wange oli wala nnyo oli muugi naye ate omanyi nnyo kyekisinga okunnuma nti odidde ekisa ky'olina amafuta g'olina n'obizanyisiza wano ematugga njagala ogenda osomesebwe ngenda okizuula oluvannyuma ennyo nga ngenda kusomesebwa ntikkirwe n'empeta endala zibeere bbiri nga si za bufumbo awo balyoke bampe ssente obutaliyogera mazima kubategeeza katonda ono abantu gwe musinze gwe mutamanyi bakuwa cepe ne bakuwa essente nga tebakuganya amazima amatuufu gagamba abantu olina bagamba ekiri bo kye balambika waliwo enkuleetera nti buno obulokole bwaleetebwa buli sisitimu eteekeddwa okubuza oba okukubuulira ekyo kye baagala gwe otegeere si katonda kyayagala otegeere kati awo ngutegeere njagala nkuzze mu myaka nga 3 emabega kubanga oyinza obeera nga mu myaka egyo wafuna omukisa ogubeerako mu kyalo twabeeranga n'ekitundu we twatuukanga nga batugamba nti awo waliwo emisambwa kati nze olunaku lumu mu myaka nga ndowooza kati kiyinza obeera nga giweze nga 2 emabega nziruka twaddukanga ne tuva eno nga tukooye nga tuva kulima ne tujja tuyingira lumu eddumi wetu kakati nze bwe natuukangawo nagwanga ne mpulira nga nkubye omutwe ku jjinja n'empunga ebyaddangako sabitegeera naye kakati olumu ngenda owulira nga mutegeke kaako kajja kati omulala nampulira ng'agamba agenda kugwira omwana wange amazzi ago gobalaba amazzi naye nga bo bali banyumya nga kuliko abaliko batuddeko banyumya ate bino ebigambo byogera Saali mukulu Saali musamize mukulu Saali musumba mukulu nti nalina omwoyo wali awo just muntu nga wabuli kipapalala n'owulira nga ali aboogera nti agenda kugwira omwana wange kati ate baali batugamba dda nti oluzzi olwo luliko emisambwa
kati okuva ku olwo lwe nawulira nenga naye mpulira aboogera muganda wange okuva nagamba nti mpulira aboogera nekidda direct ng'osobola okulaba omuntu oluusi nga ayambadde ng'ayina amagulu amalala waggulu ku mutwe ng'obiraba n'amaso ng'osobola okuwulira omwana ng'akaaba naye nga tomulaba ng'osobola okuwulira okwekanga ekintu ekyenjawulo kyonna obulamu bwange bwatuuka nga tebukyali bwa bulijjo tebukyategeerekeka kati watugamba olaluse edda luli kulawulo mwabamanyi oba mulamu kaakati ebyaddala amazima ga Katonda mu ggulu gw'empeereza naawe gw'oweereza gw'otamanyi waliyo emisambo giri ku budda lwa Katonda oba sitaani giri ku lwa Katonda nnyo Mukisa Flower ekigambo kigamba Mukisa Flower leero tompisaamu gaali mpuliriza buwuliriza anti bannayuganda balina challenge ejo oli bw'ayogera nga tukikkirira nga temufaananyiza ndowooza yesu kyazzaako okuvuma kasamwawula mu ndowooza kati njagala ompulire bulungi oyige emisambo oba ompulire bulungi onyiige osigale ng'osiriwalira ddala emisambo bitonde bya Katonda kati birungi bibi bayibuli eyogera wa negamba nti n'ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama kituufu ne sitaani Katonda yamutonda kakati ife we turn against nature tukyukidde obutonde and nature turn against us ekigambo kya leero njagala nnyo ofukasinge nti ffe twakyuka ne tutandika okulwanyisa obutonde n'obutonde ne bukyuka ne tutandika okulwanyisa ffe kankubuulire wabeerangawo amaanyi agafuga ku nsi kuno eno ng'era gayambako abaana b'abantu agafugira mu layini ki ya Katonda nga ye Katonda n'agateekawo okufuga that is emisambwa gye ndaga nsaba onkwate mpolampola era onkwate bulungi bw'oba oyagala okumanya obubaka buno obusinga obungi nkwegayiridde mu linnya lya Yesu genda bugenzi ku channel ya Believer ya Rock International Ministries Matugga ompeka subscribe olindeko kubanga ndabika ngenda kunoonya eyo gy'oli eyo gwajja okujja tubikole nzinja kujja tumale tuteekeyo shooting obisitu obireeta siva buyukwe nange siva kuno okitegeera oli muganda yeye buyukwe bade ekigambo nnono si kibi ennono those are the principles nayo kimanyi nti nno nasanze nabaddeko emabega kawo nawulirako omuntu omusiru omanyi mwe muyinza obeera mu bantu bemulaba abamu mulowooza bagezi bategeera naye nga basiru nawulirako omuntu gwe bayita omusiru emabega kaawo ntya bwe nalina emikolo yogera kuyogedde obusiru oyinza okuba omuntu nga mumanyi nalina emikolo kati wembeera n'emikolo ngamba ngenda ku mikolo jangu omperekere era tuteekateeka kubanga is my friend kati wetomala okuteekateeka nangamba mukama ŋŋaanyi okwambala gomesi mba nsapootinga sitaani Katonda wawa gw'osinza gwe gw'otamanyi era kankubula essaamuddamu nakati siddangamu meseji nayambala olubugo wano ddiro nayambala olubugo naye timiteeru kambabulire mmwe bantu mmwe muddidde enjigiriza ey'abazungu abalabe baffe ne mugireeta nnyo gye tuli mugisosowaza nnyo kati mutandise okwambala obukete okuyita obwereere ffe ennyambala yaffe era kankubuulire gino emisambwa gino emibi gijja buli muntu eyaya abakazi bwe bagenda ku luzi nga bakunamye oluzi lwakyukanga omusaayi ku nzizi ez'enjawulo kino njagala mu kikomentinge abamu baabulanga gyali mibi kyokka mibi okunama
nga bamubabulira ku luzzi yasobezza oluzzi kati kankubuulireko ekintu kimu we are fighting the nature Katonda ekintu kyatayagala gwe kibayita obulokole kankikubuli okitegeere ne Katonda gwesinza gw'otamanyi oyo kamukubuli omutegeere Katonda gw'osinza ye Katonda w'amateeka 10 aga Musa byakola byatuma okuyita mu Musa ye Katonda atakkiriza kubba okutta obwenzi yatayagala bulimba banyabo ne basebo njagala ogesomera amateeka gano ye Katonda gwe tuweereza gwe muweereza gw'andiweereza gwe twali tuweereza naye Katonda ono akeera ku makya n'akugamba gwandaba era mpuliriza n'akugamba nti bw'okozesa ebbombo oloze nti kubanga Yesu alokola era awonya Yesu w'omusiru Katonda w'omusiru yatonda omululuuza nga tategeera musiru nnyo okutonda ekintu ate namaani n'akyevumira abantu abamu muganda wange kye nayita obusibe bw'obwongo ovuma Katonda ebbombo 2 yatonda dibi ovuma Katonda kankubuulireko waliwo omuntu yajja ku looko sometime back omusamize nje ndi Matuga era gwe wamma wobeera eyo tozaala amaanyi g'ekisajja batuguza eddagala erifu naye musumba kangu kandikulagirire wano genda osime entengo tende mbadde mwegenda mugagenda osiibe osabe ate bw'osiibanga n'amaanyi gakugwera mu ddala oli musiru wamma wobeera ng'okoze ebikolo by'ebingi mu maaso ga Katonda genda siibako weebonereze naye oba onoonya bulamu bulungi genda okolera obulamu obulungi mbadde mmanyi nti omuntu bw'aba tazaala situla okukkiriza kwo obikwase Yesu osabe osiibe osige ensigo. Are you getting what I'm saying? Wamma olaba oti bw'obanga alusa zikuluma nnyo tosiiba genda nga zikuluma nnyo ng'owulira ki mbadde ndagirira ddagala ly'amaanyi ga kisajja tobiragirira nkubuzaabuza ku tulinayo topiki ya abo wali eri lwaki osula kati kambabbireyo akantu kamu omanyi mu topiki ya abo mugenda beera mu n'entalogwa kyesikunenyaako kiri kimu kyesikunenyaako kiri kimu wamma gwe obanga tokkiriza nti no kituufu Katonda w'omuvuma busiru aba musiru owuwo wange si musiru kakati kambuze musumba besides ebyo byonna byogedde omuntu omulokole omutuufu kiki kyalina okukola omuntu omulokole omutuufu nga neggulu alirindiridde anaaligendamu omulokole omutuufu kyalina okukola okubeera nga tokola kibi kati bino ebimu byoyogedde musumba babayigiriza nti bye bibi kubanga babayigiriza nti bye bibi kubanga guno omuddo guveeko tubeera guddamu kakkana lero nze duleeva ebyogamba ebi byogamba tokola kibi mpoziko ng'otugamba omulokole omutuufu yakwata amateeka 10 that one I can accept naye bwogamba ebibi ate nga bino byoyogerako ebimu byonna batugamba bibi anti kati olwaleero kyekivula banze okwagala okulaga ekibi n'ekitali kibi gwasinga bujinga ayambala akakomo k'emisambo omukisa ali mu bulamu bulemu bwaloota okubamba kati lwaki ate weesiriwa He's the man of God. Ate abantu abatalabanga ku ssente abatalabanga ku mukisa be bantu abasinga okwogera kati njagala nkuweeya example endala wali obaddekawo n'olowooza tekinologi kyabeera mu kana akantu akakwata laddu ku nnyumba kuuma kakopa just kebakuteeka waggulu wansi ne bateeka oluwaya ne luteeka mu ttaka tekayinaamu tekinologi eyo yonna gyekayinaamu science tekayina any spiritual whatever behind tekayinaamu tekinologi ogamba spiritual awo olimbi mwekali
abazungu bakiriza bali be basinga obulogo batulugira waneno mu mpeke waneno ne batulwaza ne batuleeta family planning abakazi tebakyazaala kesi zensinga okubeera nazo za abakazi abatazaala abakazi abatazaala aganye soda yesu yebazibwa oba wakoze abo clinic sinagikola naye ngenda gikola obuweereza obuzudde ate nze nalyanga nabeeranga buli wenjagala okulya embizi nsabirize nga mukama ampadde omukisa ogumanya katonda agenda kulabirira agenda kuwa endiga zino abe zetenga ebimu ebyekkumu nakati baleeta era twabanyonyerera olaba wenyirira ovudde ku ekyo katonda ono gwotandise okukuba yakoze omugwo omulimu kale kati kentandise omukuba kati kentandise omukuba mugenda laba nga abinzijjako ampe emmotoka kati era bagenda kukulagula tumuwadde wiiki tumuwadde mwezi mugenda musanga wakabona jjumba we natandikira bagamba obuvubuka tebusobola kusumba kanisa nebeerawo naye kakati twagisibye nezita yonna enyirira eti naye kati bino byogere kanisa tosumba nsumba ologandogo eri obwongo obulwadde nawe bwotyo bwoli simanya andeka soda bwotyo bwoli mubadde balayi balungi okuva twatandikidde mulindako wamma tulaba njagala twogera amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe bayibuli bwegamba ozere wange nenkukuuta essaala omwana oganya omuzaala kyokka pasita kango manya akantu kensobola okunoga n'ogenda n'okola ki n'omusumba gwenjagala okampeere wano kwekisipo akati kakokuzaala tazaala njagalayo omu tusigaye nti tazaala ayinza okuba atyagayaala njagalayo omu nga kakuzaala omulala nga kamukazi n'omukazi tokomanga kwoyo soda tujjonkeremuko ngenda kudduka ebukodde ematugga bakwate abeneddaali tematuga temumanyi iyo nebuyuka tebamanyi bali bize baweereza katonda eyo saagala kuyingirayo by the way limited kankubulira ekintu ekirala obadde okimanyi nti nno obadde okimanyi nti nno okwegatta okutya ne mubeera ttiimu nti mwegase nze naawe tukoze ekibiina manyi ebintu bino sibitegeera obadde okimanyi nti nno it is a part of worship tusinza katonda akaboozi ako era obadde okimanyi nti nno bwe tuba nga tusinza katonda mazima ne mwoyo tuteekeddwa okukwata ebintu ebisamusamu tugende waawe wa mukyalawo wa mukyala wange oba ewuwo etuwaayo ebintu ebyo family netukkiriza okubeera omwami n'omukyala netujja neno netusinza katonda kiro misana kiriza bawa bamusinza mulungi yagenda musinza mulungi agattako kati osimusinza yekka musinza namutendereza kasita obanga wagenda ewaabwe kati kino kati oyagala wakanira musinza ate ffe tusinza mu makanisa mangi awe muwabira awo kati kankubuulireko example it is a small logical neba naye mu butuufu mukama because kubanga katonda njagala nnyo because God loves you obadde okimanyi nti gwe mu sex mwova omanyi mwabalokole mwatuuka ekyo nakyo ne mukyerabira we musinze ennyo katonda wali n'asiima ng'akwezadde ng'atonda era obadde okimanyi nti waliwo amaanyi agaliwo amaanyi mu kaseera ak'akamalirizo ge amatonzi era fe abamanyi okusinza oba abamanyi ensi y'emyoyo nga kaseera ak'akamalirizo tukakoleramu wishes obadde okimanyi ekyo nange sibula eyo topic eyo oyagala nsibula sibula tukwate tujja bagenda balawo oba nkozesa eddakiika 5 gwe kyoba omanya nze wendi wooli tugenda gitandikira awo nyine batekewo kapoozi komaawo njagala kwebaza gwalaba Expo TV Musumba Kango Enjoga Bderi ku Believers on the Rock Ministries Matuga wobe yagala okujja jondi okundabako
oba okunkyalirako olinya taxi mu paaka empya oba enkadde taxi eba 13 mpaka Matugga mu tawuni ogigamba nti njagala onzigireko ku kizimbe kye bayita Matugga shopping center awo wennyini we bagenda okuteeka we bakuteekawo vaamu oyambukire ku kikubo kya scrap babuuza obatunda wa scrap nti weewo yambuka mu Katonda ogenda labe ekkanisa ng'eriko ekifaananyi kinene twateekawo ekifaananyi kubanga waliwo amakanisa mangi confusion yali nnyingi nteekako ekifaananyi kyange ojja labako believers on the local ministries kyama tuula mbuuza buli kyoyagala okumbuuza nja kikubuulira kati ekyokubiri nkubiraako ku namba yange esimu eri 779 341 2 kyensembyayo njagala kusaba walaba obubaka buno bambi bushiyalingekoko waako ne munno kale nyiga ng'oshiyalinze kale nyiga kale noonyayo omulala agenda ovuma sindikayo gambe olaki pasita kango ekyafuze kinabbi ky'obulimba baako omulala gw'oleeta avume tweyanziza mukama akuba omukisa tubadde ne ttiimu ebadde nnene nnyo abe waali Dani abaddewo kutusaako enteekateeka zino ebigambo obiwulidde simanyi obitutta otya ne that is it mbadde omwana soda ne musumba kango Angel Gabriel for now tugenda basiibula tusisinkane olungi babayi Export TV to the world. Export TV.